bagamba buli walaba musajja omukulu ng'atonyeza eziga bibeera bizibu ebisinga obungi byonna byonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba ate tukwaniriza nate nze muzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga Umaru akoze ku kamera nga bulijjo olunaku lwaleero tusinzidde side zeno ekitemu ku Masaka Road tuzze okwatuusaako emboozi y'Abaganda baffe baana babiri embeera waliwo weetabuka n'okuba ku mulanga waliwo embeera weekutabukira ne wejjusa olunaku ku lwaki nazaalibwa ate waliwo embeera olumu weesukkulumako n'ogamba oba nette naye abakkiriza ekyo osooka n'okisangula mu bulamu bwo n'opambana n'ensi oba oliawo bazira kisa gye bakusanga ne bakuyamba abatuwagidde kusanga bajje tuvudde tweyanzizza nnyo temujjanga okwo gwe nno atanaba kubanga osubscribinga sooka osubscribinge ku SB4 MEDIA tugusa ensonga ate onyige akapeesa ka notification bell obeere nga buli program gye tuteekayo gwe osukka okugiraba nga bulijjo programu eno si ya ssanyu programu eno ya nnaku oba oliawo eyinza okukwatako ku mutima webange kukutteko ekyokukola baganda baffe mwena abali eyo mukimanyi tukwatira wamu ne tubeera nga tuyambako omuntu asomoke obuzibu tumirako gwe wenna nga oli mitala w'amawanga nga gy'osinzidde okubeera nga otulaba nkutumiddeko nnyo Ashalaf okuva e London nkutumiddeko nnyo Ashalaf okuva e London mambi webale mutima ogwo team SB4 MEDIA ya WhatsApp group namwe mbatumiddeko nnyo mwebale kubeera nga ate ensonga zino mu ziteeka ku level ey'okubiri ate ne Umaru atuweredde mu nsonga zino ye ku kamera yeewaayo n'agamba nti team etambulira ddala ate muganda wange Patrick Semanda is a P nawe nkutumiddeko nnyo ensonga kino kwegamba yo team tambira ddala bulungi naye nga ekitulese kitamu olunaku lwaleero newolaba fenna byatuweddeko dda tuzaalibwa bamama baffe batuzaala ne bakitaffe olumu ne twegana baganda baffe ne tudduka naye muganda waffe ono teyasobola kubanga yeegana muganda we ambeeredde mu buli mbeera atobye naye kwegamba kansooke mwebaze muganda wange weebale kubeera ng'otuba ne muganda we weebale kusiima ssebo obulamu buli butya obulamu si bulungi okutwaliza awamu amanya gwange amanya yenze mulindwa Robert okay tukola kunyumya emboozi eno mpola mpola kyajja kitandika kitya bakuzaala mulindwa ife nga wotulaba wantu tetuyina taata batuzaala bana twalina taata waffe naye n'atwegaana teyatwegaana mulamu naye we yamala okufa ab'ekika ne batugoba ne batugamba tugende ne tugenda ne maama waffe n'avaayo najja Bukojja mulindwa bazaalawa baali batuzaddeyo Kiboga Kiboga naye twavaayo nga tuli bato kuba yenze mukulu n'abalala basatu kiki kitupanga taata yabeegaana wanje kiki kitupanga taata yabeegaana taata tiyatwegaana naye we yamala okufa mu lumbe senga n'avaayo n'ekiraamo mbwe omugenzi yaŋŋamba abaana bonna tekuliiko babe kati senga ne bagoba ewaka n'atugoba ewaka ne tujja ne maama waffe maama yafa bwe yatuuka eno e Kampala bamaze otugoba n'atandika okunywa omwenge ndoozanga embeera emusukkulumyeko nekyavaamu n'agwa eddalu ne tutandika okweyiya nga nze ayiyiza bano ekyokulya bwemwava eri ekyo bugamajja ne maama embeera nemutabukako n'atandika okunywa omwenge n'agwa eddalu n'abeera ng'atambula butambuzi tumala omwezi tetumulabye kati nga nze aliwo ne bato bange yenze mukulu kati nga nina okubanoonyeza ekyokulya bwemwava ekibuga mwatuukirawo ene Kampala Kasubi maama gye yali abeera yayinawo jjejjaawe kati maama afa atya maama yali agenza okunywa omwenge yakomawo nakomawo nze nali ngenza okukola nakomawo ekiro ekyo ekiro nawulira yakomawo era ng'atamidde ngenda okugira okuwulira omuntu ayiritira mu nju ngenda okugira okumukyekingako ng'ayiritira n'empita baneiba ne bajja ne bamugamba tumuwe naye nga yali agendako omudwaliro bamukebedde nti alina sukaali naye ng'omwenge yagulemerako ne tuyitawo omusawo
ku kiriniki najja namukeberako nagamba sukaali ali waggulu ne tumuwa soda n'atereera kati sawa nga 7 nga mulesawo ku buliri ng'ateredde nengenda nnoonye ekyokulya nina ku woteri we nali njoza ebintu mba ndi eyo ng'omwana ajja mpita nga ngamba maama we afudde neiba yagulawo n'amusanga ng'afudde nga n'abala bonna bagenze kuzannya ng'alimu n'ono mu nju. Yava 7 gwa misana. 7. Wawulira otya? Nawulira bubi nnyo nga wokiwulira wadde nti yali tatunoonyeza kyakulya naye twali tumwagala abeere okuba twali tumugumirako ne we twali tuliwo lwakuba nti ye era we yafa wayitawo wiiki emu kojja eyali azaala oyo jjajja waffe twali tumuyita kojja najja n'agamba ayagala ennyumba ye yali agiwadde jjajja kubeeramu ate jjajja yasooka offa. Jjajja mu kujja mu nnyumba eno jjajja mwamusangawo? Jjajja twamusangawo ng'abeeramu yekka naye ng'oyo omutabani we yamujjanjaba mbwe yamuzimbirawo n'eyo enju mwe twajja. Ate bwe yafiira? Process jjajja we yafiira naye era yafiira waka ye yali mukadde nnyo naye era bamutwalako mu ddwaliro oyo muzzukulu we ne bamugamba muzzeeyo talina kimuluma bukadde we bumuluma era naye yatabuka kiro n'afa nga maama waali. Yafa maama akyaliwo. Kati maama amala okufa babagwa mu nnyumba. Nfuna mukwano gwange bamuyita Anti Mariam ku kyalo ne mubuulira era nga nayo nkuyise ne mugamba ennyumba bajagala naye ye nga amanyi obuzibu bwaffe bwonna kuba yatuwangayo ku ggolu n'atuwaayo n'aŋŋamba nti nina ennyumba zange eyo ekitemu naye mutabani wange agenda bweru nga we yabawadde omwezi gumu kojjamwe muveemu lindako ne mutabani wange ajja kuba agenze ogende mu eri ruumu obeeremu ogira ogikuuma nga wooyiya. Nova Kasubi n'ojja wano nenjja wano we tuli wano mwajja kukuuma ye nju eyo yagenda ebweru wanaakomawo simanyi era nsuula seebase nga nkirowoozaako simanyi we ntandikira. Olina emyaka ng'emeka? Ngenda kuweza emyaka 18. Kugamba amanya gwani? Yenze Mulindwa Robert mukanda wona ali emyaka emeka? Emyaka emituufu saagibuuza maama kuba n'ejange teyagimbuulira kuba twali we yagenda okufa nga tumaze emyaka ng'ena nga kuba tusobola kwogera na muntu nga mulalu naye namubuuzanga ngamba nange simanyi nange emyaka gyamu. Ejange nafunako empapula alina empapula nali nkebera mu bintu bye nga yanzaalira waba giyita birth certificate ye mulago gye yanzaalira nange we nabirabira. Mukanda wono bamuyita Gerard talina linnya lyakubiri kuba taata yafa nga wali lubuto lwono teyamutuuma linnya lidala. Muganda wono bamuzaala nga ali bw'atyo kyatabuka Bitabuse? Bamuzaala nga nze njjukira bamuzaala talina buzibu bwonna naye we twajja kuba yajja atannaba kwavula okuva mu kyalo n'abeera ng'abeera mu nju nga tumulekamu abeera mu nju nze ŋŋamba oba keya engeri gye twali tutafuna byakulya bulungi nga kyekyamuziŋŋamya watyo naye nga nze njijukira nga bebi yali talina buzibu bwonna. Ali myaka ng'emeka mu kulowooza? Nze ndowooza ali 13. Ogenda nti babazaala abaana abalala bo baliwa? Abalala era kasita maama yafa kwaliko omuwala anzirako n'afumbirwa yaddukayo waka kuba olwedde maama yagenda okufa nga atambula akuba ebidongo akomawo kiro kati maama we yafa ye n'asikamu n'agenda. Baŋŋamba bamusanga waliwo yaŋŋamba yamusinkanako ng'akola mu bbaala wala baŋŋamba bamusinkana akola mu katale buli omu aŋŋamba kye naye kuvako olwo siddamu mulaba. Ngezaako we baŋŋambye bandagirira ebbaala natuukamu nga taliwo lyali bwayise natuukamu nga taliwo ate naye teyadda wadde nga tukyali wali teyadda kutunoonyaako. Ate omulala? Omulenzi omulala
baamutwala neighbor waffe yali amulaba ng'atayaya ku kyalo anoonya ekyokulya tekirabika n'agamba kamutwale mu kyalo abeere ne maama wange nga wamulundirako ente embalala naye siddaamu mulaba. Katutunulire Mulindwa wano mumazeewo bbanga ki? Wano tumazeewo emyezi nga 6. Emyezi nga 6 nga mukuuma nnyumba. Muganda wono omulabirira otya? Kyenyinza okugamba Mukama yatukuuma kuba ne bwe tuba tetufunye nga sifunye wenkola abeererawo olumu ne tukubirako kwoyo omukyala embeera egaanye n'atuleeterayo kawunga oba yagenzeeko mu kyalo n'atuleeterayo emmere ne tubeerawo wetyo wetyo. Mu kumulongoosa kunaaba byonna bikola okunaaba ye awo waali tavaawo buli kimu akikolaawo kati muterawo olugoye nga woolabya wamaliriza kuba tasobola kwogera tosobola mmanya nti oba kati ayagala kugenda mu manju nenjijawo olugoye nenduuza nendwanika wentyo buli kanaku nina okwoza. Ate ku SB4 MEDIA tugusa ensonga embeera bwetyo weeri wano ewa muganda waffe Gerald naye nga byo si birungi nnyo kwegamba gwe yonna wenna ali eyo. Tukwetera emboozi nga zino abantu muli eyo temumanyi nti ebizibu mu Uganda mwebiri naye nga Uganda tukyaliwo muganda wange. Uganda embeera ekyali mbi abantu bati gye bali naye tubakoledde batya kuva mu mbeera bweti. Muganda wono ekyokulya omuliisa otya? Muliisa buliisa nfuna ejjiiko ne muliisa naye lwakuba tasobola mmere yonna gye tuba tufunye agirya tasobola kweriisa emikono tegisobola kukwata wakuliisa buliisa. Bwe weeyiyo otya tugeze nga waleetazeewo bakasukaali oba mugati ng'ogwo oyiyo otya okikola otya? Nze kyensanga kyenkola oba waliwo ayagala omukimirako ku mazzi oba site nga ngifunye kumpi nga nsobola okudda ne mukyekingako buli kimu nze nkikola kuno era bamumanyi buli kimu nkikola. Kati oba ogenda okukola omulekeranga? Muggaliramu mu nju ne musanga. Teweeraliikira ng'omuleesemu yekka? Neeraliikirira ddala era mbeerayo nga siteredde nga mweraliikirira mu nju kuba w'omuleka w'omusanga siina wamulekera siina wakumusuula. Kasooke nkwakolityo okubeera nga muganda omubeeredde kuba abasinga obungi asobola omusuulawo naye n'atambula n'apala n'ensi naye gwe omubeeredde omutima bagujjawo? Omutima ndowooza era Katonda ye yagumpa kuba waliwo ebigaana nempulira nga njagala okukikola naye ne ŋŋamba Katonda atutuusizza wano atujje gy'atujje yonna atukuumye ne ŋŋamba sigenda suula muganda wange nembeerawo nenguma oba tetulidde nembeerawo naye nga mukuumi kuba siina wakumuwa siina ssenga siina taata tingenda mumutwalira. Tolina kika? Ate mama gye bali bamuzaala ku bukojja kozi naye babagobayo? Baatugobayo kuba naye bazadde bonna baali baafa. Oyo jjajja gwe nkugambye yazaala omulenzi omu kati omulenzi ye yazaala oyo kojja ne maama. Tukube mu ttooki nga nannyini ennyumba eno akomyewo okuva ebweru ki ekiddako? Ekiddako era kutufulumya. Mugenda kuddawo babafulumya? Simanyi wakutandikira wabula era ntambula butambuzi simanyi ndowooza era ntandikira kubeera ku street asanze nga yatuyamba. Kubanga nti wasomako? Iye. Paka mu kyokumeka? Nasoma natandika nze okwewerera ndi mu P3 nensoma nimala P7 paka senior 3 naye nga byonna nga bya mu mbeera embi naye nga nina okukola mwolidde kuba nali nsome okuva mu P3 paka P7 nali nsomera ku ssomero lya gavumenti nga tusasula emitwalo 3 ku CU oba ogimanyi kati nga mwolidde nina okutembeeya nga ntembeeya fruits mu town nga nina making sure ate ewaka ndekawo ekyokulya nenfisa paka wenaweza ezinanzizaayo emitwalo 3
paka mukama yanyamba nimalako P6 P7 when namaliriza nengenda ku kololo high nga tusoma mu shifts kati nga nsooka n'entembeya sawa 7 nengenda n'ensoma era nga nayo twali tuwa emitwalo 2.5 paka senior 3 ne bigaana kuba senior 4 baagala sente nyingi era nenkabira mukwano gwange yali ankozesa Madam Lydia nampa sente eza registration 2,200 nemmala senior 4 wenakoma. Kakati kuba kyemmanyi waliyo abantu oba ebibiina ebirabirira nga bano baganda bo singa ekibiina kyevano kigamba nti muganda wo mutuwe tumulabirire osobola okumuwaayo kuba lwaki tudese ekintu ekityo okula okuze ogenda kwetaaga okutandika life eyiyo wetaaga okwekolera olina okufuna famire kuba kati nina okukola ekika ekyange nina okwekolera kuba siina kyenina tetuyina osobola okumuwaayo muwaayo era wewaabayo ayina ekibiina kyonna wensobola okumuteeka at least nga njja nemulabako oba nemuletayo kasukaali kyenjagala yogera tula mu kamera ogambe bannaaye oba kwira omulanga omuntu yenna alina ekibiina ekisobola okumutwala kimulabirire bulungi omuntu yenna ng'oli eyo olina ekibiina wensobola okuteeka muganda wange ono ne bamulabirira nensobola okukola at least nenjanga nemulabako nsaba ojje bamuntwalireko babeereko naye babeere naye nekyayi wabaayo muzira kisanga asobola okutufunira nze muganda wange sirina buzibu mulabirira naye tewali simanyi nti oba nsobola n'omulekera omuntu nengenda nenkola kuba abantu abanga si wa musaayi gwe abeera amu ennyala kuba buli kimu akikolaawo ennyumba gye tulimu si yaffe ndaba abantu ku SB MEDIA eno nga mubayambako ne bafuna we babeera ne bafunirayo akayumba naye naffe wabayo muzira kisanga asobola otufunirayo we tubeera nga waffe naffe ne tutandika nga tumanyi wano waffe nembeera nga nkola nsuubira ne baganda bange abagenda olw'embeera basobola okudda nga bamanyi nti wano wetusetolinze naye wetutu wetuli ennyumba si yaffe saawa yonna nanyini waayajja era najja enkya simanyi wentandikira waneeno waasula kwe muteeka kuno ku buliri mu ddeeka asula wano wansi namuteerako ekiveera kino kuba buli kanaku nali nina okwanika omufaliso naye kati nateekako ekyo ekiveera kuno kwasula waati ne mubikka eno bulangiti eno bulangiti gye mubikka yo ddeeka yaani eno ddeeka twajja nayo yaffe eddeeka naye yatuwa ennyumba twasangamu ebyo ebintu bya mutabani we neyo TV eyagenda okukola nekali ka cupboard twakalekamu natugamba tujje na mifaliso gyokka neddeeka kubeera twali tetulina kye tulinayo kyamaanyi. Gwe wenna ali ku SB4 MEDIA ensonga zino tuzireeta tetubeera bakugu muzo gwe ali eyo gwe mukugu waffe oyinza okuba nga oli mumatala w'amawanga oba nga oli wano mu ggwanga lyattu Uganda ensonga zino tusingako okutegeera fe owongu waffe webukoma kwe kujja kuno banoonyeza abantu bwe bati ne tukomaawo mmwe ne mugaziya ensonga zino ne tutuuka ku ngombo yaffe eri egamba nti SB4 MEDIA tuggusa ensonga kati nno tubayanjulidde ensonga eno obwongo bwaffe wano bwebukomye okubeera nga tusaggudde tubaleetedde tugatte obwongo wenna wenna ali eyo tulabe nga ensonga eno nayo tugiggusa omukulu ono bano tebalina kika famire yonna yabavaamu tebalina bukojja tebalina buzaaliranwa kati kyetugendako kukola kika omukulu ono nga yagenda okuba omukulu w'ekika oba ono yagenda okuba owakasolya mutukkirize ate omalwasese naye nga bane mutukkirize tufoominge ekika kyaffe
talina kika ekika gwe kyoyagala okufuminga kigenda kubanga mweddira ki ngenda banga neddira ekika ekikyo avuddeyo nonyamba kuba gwagenda okufuuka taata waffe omukulu waffe gwe tujja okwebuzaako mu kika kuba yegwe Mukama akundeetedde nga malayika era nja kugenda mu kika ekikyo kuba ofuuka taata waffe ogenda fuuka taata waffe. Nabagamba nti olumu tunyumya emboozi n'ogiyita olugero naye luno si lugero mwana wattu. Si firimu nti tuli kuzannya firimu awakana kuba ku simu eri ku screen yo nsobola okukuleeta n'olambula embeera eri wano obudde bwonna oyinza ogaa ntujja bagwako bugwi embeera ntuufu buli kyowulidde kituufu si bya firimu si bya bulimba tunoonya kutandika kika kya bani mutukkirize bwaba bayo muzira kisa asobola okutwala muganda waffe ono mu kibiina ekirabirira abantu bwe bati tusobola okumukuwa naye bwemba nga tukkiriziganyizza nti tamuvaako tusobola okunoonya baka poloti akatonotono ne tukazimbamu akayumba kaffe ne tutandikiraawo ekika tujja kufuna erinnya lyakyo tutandike omukulu ye tumuwadde omukulu wa kasolya ono ye mukulu w'ekika tujja kufunayo ne baganda baffe abalala abadduka kimanye bajja kudda tufominga ekika tutandike ekika ze muzukulu wakabajja omugeyese bunnya oli ku SB4 MEDIA toggusa ensonga omalunga bulijjo akoze ku kamera naye nga tusinzidde eno kitemu omukulu nga tuwumbawumba ono anti abawa eno ennyumba yabeerawa abeera Kyengera atera okujja n'abalambulako alwawo naye nga tumukubira n'atukubirako kati sooka omwebaze okubanga akubeereddewo. Neebaza Mami Mariam sirina kyenyinza kukuwa naye Mukama yaba akunsasulira neeyanziza nnyo neeyanzeege Mukama akuddizeewo. Nange Mami Mariam mukwano abantu nga mmwe temusangika oba oli affe gye twakolera tebaaliyo naye gy'okoma okukula gy'okoma okulaba abantu ab'emitima emirungi nga ggwe Mami Mariam bami toyanzizza nnyo okubeera nga ate famire eno ogiwadde obubuddamu n'ebeera nga esobola okubeera wano toyanzizza nnyo simmanyi singa obaddewo walibaddewo osaana haaga n'ebisingakaawo oba simanyi engeri gye tusobola kukwebazaamu ffe tusiimye nnyo omulimu gw'okoze tusiimidde ddala kati negwena wenna asiimye Mami Mariam twegayiridde tukwegayidde ne sikwegayirira yenna mutukwatireko ensonga eno tukiguse manyi nti no ttiimu yange abawagizi ba SB4 MEDIA tetusobola kulemererwa twakikola netuzimira Mama Omulema ekikunyu n'aba mu mbeera embi tukikoze ku Patrick naye embeera embi yagivuddemu kati mutukkirize tukikole ku baganda baffe bano muganda waffe ono tandawazadde emyaka 2 naye ebintu byakola eyali badde abikola wa myaka 5 muganda waffe ono naye tandawazadde emyaka 15 embeera gyayetamu si nnungi mutukkirize embeera eno tugirwanise mutukkirize tuteeke essanyu ku matama ga muganda waffe ono mutukkirize tukomyewo enseko ze zeyayina mu buto ng'akyali muto tukkirize twolesebwa ekitiibwa kya Mukama kyemanyi Mukama tannaba kutwerabira wali wa ddiini ki? Ndi mu Katuliki. Otera okusabako? Nsabira ddala era twasuze tusaba naye ne muganda tusabe mukulu SB ajje alabe embeera mwe tuli osanga tunaafuna obuyambi. Omanyi nti Mukama teerabira abantu be? Nkimanyi era ekyo nkimanyi. Kitegeeza nti Mukama asobola okukyusa obulamu bwo? Nkikkiriza nti Mukama asobola okutukyusiza obulamu. Kale tukisabire n'abatukyawa ne batunoonya ekyo nkikkiriza. Okay, nga tukkiriza mu Katonda omukulu nga tukkiriza mu Katonda omulamu tukkiriza nti Mukama ogenda tukolera ekyenjawulo ku famire eno tukkiriza nti Mukama ye gwe amanyi pulaani za famire eno tukkiriza nti olina pulaani yaffe ennene ezo nga ffe tetugimanyi gwe ogiteekateeka wamanya luno olunaku nga tetunnabawo nti lugenda kutuuka olunaku olwo era tulwanjuridde mu bantu Mukama tuyambeko tutuukirize ebirooto byaffe tuyambeko tukomyewo essanyu ku matama ga muganda waffe ono tuyambeko tutuukirize ebyo bye tulowoozaako bulowooza nti tebisoboka gwe obisobose Mukama ensozi
eziri mu bbanga ziseeteeze gufuuke mu swete. Tukimanyi nti tosobola tulekulira, tukimanyi nti bwe tukwekwasa teri mbeera esobola tutambaala. Awo nno kyenkuva nkuyita muganda waffe gwaliyo tesimu eri ku sikuriini yo gye tugenda okukozesa nga bulijjo. Kuliko enamba 2 ziri mannya ga Ssebunya Rogers. Osobola okutuubirako, osobola okutuweerezaako bubaka obw'ebigambo oba n'obubaka bwonna bulaba nga busobola okutukkirizisa okubeera nga tuva mu kizibu kino. Nze muzukulu wa Kabajja Omugeye. Tujja kuba nga tufolowinga ensonga eno mpola mpola. Era sigenda kubasiibula tetunakomaawo tutandika butandisi eno nayo tujja okutteko tugenda kugigusa mutukkirize mutusabire tuguse ensonga eno nga bulijjo Bumalu ali ku kamera tulina okugusa ensonga eno gwe wenna ali eyo lindirira.